Yes, omuyimbi Mikie ono nga muto wa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu video gye yakoze olw'oluyimba lw'olupya ne Pretty Nicole lumufukidde akabasa oba video emufukidde akabasa era essaawa eno we twogerera si birungi nja kubanga mbikutuusaako mu maaso awo ate munnange Minisita Mayanja eyavodde ekitiibwa kya Ssaabasajja Kataaga Jambulwe byonna byonna nja kubanga mbikuwa ate ye Honorable Nambozze alayidde obutakkiriza Minisita Mayanja Sam Mayanja okubanga alinnye mukono singa wanaaba tavuddeyo kwetondera Ssaabasajja gonna wano eno ojja kubanga ogafuna mu bujjuvu ate bo bannakibiina kya NUP bagambye nti wadde mugamba mbu aba NUP be bavumi nti nammwe mugutandise okubanga muvuma abantu era nga byonna ojja kubanga obifuna wano ku NCK TV mukwano wobanga tona subscribinga kekadde subscribinga ringinga that notification bell munnange nga sindaba kutwala mawulire amalala waliwo agatambula nti mwana muwala Karole Kasita wamu ne Fefe Busi mbu baayawukanye nga wuliddeko awo nago nga bagogerako naye nga ffe we tuli okubanga tugakuwa. Katutandike ne Mikie wamu ne mwana muwala Pretty Nicole. Mikie yakoze video y'oluyimba baluyita kankuteekemu nga Pretty Nicole ye video vixen naye jjukira Pretty Nicole kansooke mbawo oluyimba Mudu zifanga tuli bulungi oyina omubiri gumenye konna kabakirabe nti nafune kyana sizibala baby bwemba ntuuse okusaamu bwemba nga nsusse embeeramu kankuteekemu lwolwo oluyimba lusuufu kyensobola okugamba nti oluyimba lwo lulungi ng'okumpeyalinga n'ennyimba za Mikie endala luyimba lulungi nnyo nnyini ddala naye ekizibu ekiriwo kiri nti Nicole tumukonsidalinga ng'akyali mayina kubanga kigambibwa mbu abamu bagamba alina emyaka 15 bagamba alina emyaka 16 kubanga ali mu makatikati awo jjukira yakamala P7 era akyali muto so bagamba mbu Mikie okubanga amukozesa oluyimba bwe ruti kale ng'amuteeka mu luyimba ate ne yeenyogotola nga bwe yeenyogotola bw'atyo mbu nga Mikie bw'amukwatirira mbu si kirungi era nti kimenya amateeka wano eno mu ggwanga Uganda so bamuwadde amagezi nti either oluyimba aluwanuleyo akkirize mbu akoze loosi mbu awanuleyo oluyimba olwo vidiyo eyo adde mu vidiyo akole endala akkirize akole loosi oba akkirize okubanga afeesinga amateeka byebyo ge mawulire agatambula essaawa ya kakati era ndabye ku mutimbagano ng'abantu bakyogeddeko nnyo kansooke nkuwe kwono agamba atya nga mukakkanya abaana nga baneeno kwate omwana omuto Pretty Nicole omwana ono Nicole omwagala okumukolerako amawulire ayagala amawulire gwakozesa ayagala okuvimba gwakozesa this is wrong kale mukozesa amawulire ng'omutwala ku ssomero wabula sikumwambula singa abadde mwana ng'ava mu famire yammwe nga ye Nicole gwe bakwatirira nyinza oba muyombo bamukola kira mazima gaba mazima era tujja kusigala ku mazima era ekibi kyogerwako Mikie okwata Pretty Nicole n'obeera ng'omwambaza obunniko bwe bugistring teyakikoze nti ayagala because of money that small money she's under age myaka 16 okwata omwana omuteeke mu video mbu abeerenga video vixen chovola bafeye mutugamba tubizoleya ningamba kati ono agenda kuŋŋamba ki akwatiridde Pretty Nicole amabeere amunyiza amabina mu kamera kale bikolera ebbali amukwatiridde amabeere amunyiza amabinabina amukwatiridde ebisambi amuwambu $1 kuba malaya abali mu Kampala nojjayo Pretty Nicole kuba malaya abali mu Kampala halola bikozina ne under age gwe kisajja gwe ekyo kyewakoze kibi
Bantu bangi nnyo abogedde ku vidiyo eno era abamu ne batuuka n'okugamba nti ye abange Mikie Wine lwaki teyasoose kwebuuza ku mukulu we omukulu His Excellency Bobi Wine mboolyawo yandibadde amuwa ku magezi nti oyo omwana muto tebamuteeka ki mu vidiyo nti newandibadde ayagala mmuteekamu n'abeera vixen nti teyandibadde amukwatirira nti ekizibu ekiriwo kumukwatirira bw'atyo nti oyo omwana akyali mayina so tetumanyi ekigenda okuba nga kiddako naye nga ye Mikie Wine ayolekedde okubanga akoze loose ey'okushutinga vidiyo eno. Nga tweyongerayo mu maaso vuddeyo Minisita Sam Mayanja Kataga Jambulwe yeso nakulegula yagenze nabanga avoola ekitiibwa kya Ssaabasajja era twalabyeko abantu nga beekalakasa nga beekandaga ne bafa mu lukiiko oba ne bava mu meeting eyabaddewo lw'ensonga ebigambo ebyabadde bimuvaamu biibino oba yali sikira okuva ku kitaawe abeere nalyo netondera public land n'oluyita private land oba oyagala state within the state ekyo tukigaanyi kubanga ebyo taatawo Muteesa byakola. That is the truth. And my friend, if you don't want the truth, that is the truth. I've clarified and I'm finished. Tusiba tumalirawo wano toyinza kugamba kabaka nti talina ttaka agenda ovuole kabaka waffe nga tutudde wano mu Buganda mbadde nsaba tulina session temusobola kutula wano nga kabaka bamuvuola session y'ebibuuzo mbadde nsubira nti egenda okwanukula bwekyo mbadde mmanyi nti mugenda kubireeta mu bibuuzo bwe kabaka agenda agula ettaka nnyoko gwe walisawa nga mutule musigala mutudde ng'omusajja avoola Buganda abufodde okuva we yazze kabaka yayina kaki agenda woono osobola nawe kukkiriza eyo mbeera yakufuula kabaka waffe osobola kufuulira mu ssaawa namba avoola kabaka abalina ebibuuzo tubuuza ku block 530 twala akazindalo Nzekantukire ku kya block 530 sebo onalebo minisita mpuliriza nnyo ng'ogera ku block 530 ye minisita w'ebyettaka era ng'ebyo byonna bigenda mu maaso honalebo Nambozze akombye ku paasi agambye nti tebajja kuddamu kumwaniriza emukono nga minisita not until ng'avuddeyo n'aba nga yeetondera Ssaabasajja n'Obuganda. Mwami Mayanja okuddamu okulaba emukono ojja kukiwulira. Tetujja kuddamu kwaniriza nga minisita okujjako ng'omaze kwetonda ku bigambo bye wayogedde okuteeka ku Ssaabasajja kabaka ekigambo ekyokugamba nti muzi wa misango era kino kindeeta ne ku bannaffe abasiraamu bano ennaku zino wafuniseeyo abasiraamu ababuulizi b'enjiri waliwo basheeka batandise okuvoola ffe tetulina buzibu na ddiini era ndowooza bantu babuyabuya bokka basobola okuleeta olutalo lw'amaki lw'amadiini naye nze ndowooza abasebo b'amasheeke nti waliwo ebintu bingi nnyo bye musobola okubuulirako abantu ne bategeera obulungi bw'eddiini y'Obuyisiraamu nga temugenze kumbuulira etanula ntalo ate ne Nabbi Muhammad yakyogerako ekigambo ekyo yagamba nti mwabakkiriza temutanulanga ntalo ku batali bakkiriza kubanga bwe bali baba baanukula bayinza okuvuma Allah wammwe kulembeza ow'ennono oba ow'ebyobuwangwa ajja kwegazanyizanga mu nkizo n'ekitiibwa
nga bwe binaabanga bimuweereddwa nti omukulembeze ow'ennono wa kitiibwa era ajja kwegazanyizanga mu nkizo eyo. Tosobola gwe kujja wano nga weyita state minister n'oyagala ojjewo ekitiibwa kya Kabaka nga ne ssemateeka bannayuganda gwe baakola nga batudde awamu yakimuwa. Wow. Mu kugoberera ebirambikiddwa wano tewali muntu ajja kuwalirizibwanga kuwabuulize oba okuwaayo omutemwa olw'okuyimirizaawo omukulembeze ow'ennono. Full stop. Mwami Mayanja ffe tewaliwo akugamba nti nno jangu oweeyo Kabaka waffe ekintu. Gwe oba n'abaana bo ebyo bibyo oba tomwagala ebyo bibyo tewali akuwaliriza. Era bw'oba olina 10 kye wali owadde Mmengo mbuulira nze nali nkubirizaako abantu mu Buganda no ne wabaawo omuntu omu yalangira Ssaabasajja nga batuwadde ssente ate n'azitulangira twazisonda ne tuzimuddiza. Tewaliwo akugambye nti jangu owulire Kabaka olw'empaka. Nekye tugamba tomutyoboola. Omanyi nze siri musiraamu era tewali wampaliriza kuba musiraamu. Naye ate sisobola kutyoboola buki busiraamu. Weewaawo. Nze ngamba bugambi nti ayo si ddiini yange naye ate sityo tolityoboola. Sibutyoboola. Ate togenda ng'oyambadde ekifo ky'obwa minisita n'otandika okusomesa obukyayi n'obulimba ng'oyambadde ekitiibwa ky'obwa minisita. Ti Kabaka wa Buganda ettaka lino erimu lirye eddala alirina ku lwaffe. Ate bino ebigambo si biyiiye byaliwo byawandiikibwa. Buganda ye yasookawo Uganda. Tewaliwo Uganda watali Buganda. Kituufu. Buganda, Bunyoro, Ankole, Kalamoja, Teso, Lango, Western Nile, Bugisu, Busoga ze ziteekawo Uganda. Kati tewaliwo mwana asobola kugamba nti mama wange tabangawo. Tekisoboka. Uganda mwana w'abali. Uganda si yezaala Buganda. Buganda ne bannabaayo abalala 16 be bakola 15 be bazaala ki Uganda. Era lino ettaka Buganda ye yaleeta ettaka lyayo. Ne Busoga nereeta eryayo, ne Teso nereeta eryayo, ne Lango nereeta eryayo, Nacholi nereeta eryayo okukola Uganda. So Uganda si ye yalina ettaka newaako Buganda. Oyo ye Honorable Betty Nambozze amuwadde gabuwa nti taata vaayo weetonde kubanga tetujja bikkiriza okuvaayo ovole ekitiibwa kya Ssaabasajja ate okomewo ng'oyinaayina osuubire nti ffe tujja kukwaniriza mu mizira nti nedda tekijja kusoboka era tekijja kubaawo. Ekintu kiri simple, weetonde. Ate nga tuvuddeko eyo munnange ensangi zino okuvumira ku social media munnange oba kyafuuka ki naye abantu bakikulembeza nti abaana ba NUP mbabo bakutte bendera mbu ey'okuvumira abantu ku social media. Wabula nabo bagamba nti ekintu kino kirabika buli omu bavumira mu kiti kyabwe. Era ono agambye nti mu butuufu kalambulule muwulire lwaki ayogedde bw'atyo nti bamuvumye left right naye ate ng'ensonga gy'abaddeko yabadde ntuufu. Nsonga ki gy'ayogerako? Mubeeraawo ne mutugamba abaana b'enkyukakyuka bavuma bawemula. Ffe abatuwemula n'abatuvuma mu comment section bavaawa. Vidiyo ezebbiri ze nakoze ezisembyeyo bavumye nze bawemudde nze. Ne bwe bampemudde wemudde ne mmanya nti ndabika nakutte gye bakola ne mmanya nti awaleka waliwo ekiwunya. Ate nze neezira ebyo kati bwe bakuvuma bakulowooze sotandika okufiiringa nti gye nakoze ensobi obiveeko. Nze nina omutwe omunene guno omutwe tegwangejjera bwereere. Kyogezaako kola okintangire kyenkolera ddala to prove a point. Simanyiirwa nze toyinza kuddaawo mbu oncontrollingiremu eyo layini mbu mbiveeko. Sigenda kubivaako kati awo wengenda okwezinga nsooke mmala okunamya ate nina okukuba apology eno naye nga sinnakuba apology eno. Waliwo bano abantu ababadde bawoza busimanyi Museveni ekyo kyoyogera takisobola kikola. Njagala nsooke nkusaitingireyo ebintu Museveni byazaakola ng'akola ebitasoboka naye ng'alina kyayagala okwakiivinga. Engeri gy'azaavuga amapeesa ge abatunuza eno mwe ne mufokasinga eno nga ye alina kya drivinga agenda okutuuka okukiggusa
alla mugenda okujjukira okwebikanga bukedde nga zaavuga ekintu kye mu magezi ng'akola gwe by'osuubira nti tebisoboka naye nga ye alina kyayagala okwachivinga oyo Museveni nga alina kyayagala okwachivinga taking a desperate measure paka ng'akigusizza. Yes, mujjukira tweet Muhozi gye yakola ng'agamba mbu asobola okulumba Kenya n'agiteeka wali mu nnaku mmeka ze yayogera. Bwe yakola tweet eyo after 2 days Museveni yamukwata n'amugoba ku bwa Commander Land Forces. Naye agenda okumugoba n'amupromotinga n'amufuula fulu general. Discussion eyaliwo akaseera ako Museveni yamugobye. Tewali ya discussing nti amufudde fulu general. Naye amufuula fulu general ki ng'olwo atandise okuvuga eppeesa lye ayagala agenda okulituusa wali agala ng'alifudde king. Abantu tebakitegeera baga nti eneraike badde diplomatic sacking n'amugoba ng'amufudde fulu general. Abantu bonna ne baga bannange omusajja akoze ekintu negwe mu magezi go wali osobola okukirowoozaako nti engeri Museveni gya investinze mu mutabani we mu magye n'amukolera byonna n'amupromotinga nti asobola okukeera enkya n'amugoba olw'okuba yatwitinze kyali tekisobola kujja mu magezi go. Kyengezaako kugamba nti taking a desperate measure ng'ayina ekinene kyabala kiki yali abala. Omwaka guno gwennyini yaddira powers of command n'azikwasa eyali CDF mu kaseera ako Mbadi. Gomanyi kitegeeza ku Museveni okwata powers of command nga president ye yali aduumira amagye. Powers of command n'azejjako n'akwasa Mbadi atali family member. Ekyo kyali kijja magezi go. Abitunuulira ayinza okugamba nti omusajja n'awaayo powers of command amagye we gakujjako gakunywanyula kuba kati essaawa eno tokyalina powers of command ku magye. Kyali tekisobola kujja mu magezi go. Kyekyo kyenkugamba nti oyo bw'aba alina kyavuga asobola okutekinga disparate measure. Ekyo tewali yali akisuubira. Naye yamanya nti kyamukwasizza kinene. Mu bunene bwakyo yakimumazaako omwezi ogwo obwa CDF n'abumujjako mu mwezi ogwaddako gwennyini March n'apromotinga mutabani we n'amufuula CDF. Nkugamba otunuulira engeri gy'avugamu amapeesa ge. Mutabani we teyamufuula CDF before kuba yamanya nti bwe naamufuula CDF ate nenzijja ne muwa powers of command kisobola okuliyetinga alaamu. Kati kye yakola okwewala obutakuliyetinga alaamu n'akwata powers of command n'azikwasa Mbadi eyaliwo ebiseera ebyo. Era discussion ezatambula essaawa eyo abantu nga boogera kimu Museveni preparing a transition. Olaba didde powers of command n'aziwa Mbadi is preparing for a peaceful handover. Nga bamuwaana kumbe ye abala kimu nti ono kamuwe powers of command male nteekawo mutabani wange. Ekyo kye yakola. Kati agenda okuteekawo mutabani we ng'olwo discussion eri temukyagiza yekikolera mu kaseera nga tekigenda creatinga alaamu. Bw'atyo bw'ajja avuga amapeesa ge. Mukategedde gomanyi kyekitegeeza okuddira powers of command n'oziwa omuntu omulala atali wa famire yo. Kati essaawa eno mutabani we yalina powers of command ku magye gonna. Kati mwabagamba tekisoboka ono ntasobola mufuula asobola okumufuula. Mwabalowooza tekisoboka zaakola ebintu byolowooza nti tebisoboka n'abikola. Kati kyengezaako kulaga ki nti kebategedde nti foreign policy ebali bubi tebagenda sigala awo. Addira obwa president atandise obujjamu amaanyi bo batandika dokola strategy kuba bo balaba ekintu gye kiraga mwe temuli mu ndeeri. Obwa president atandise obujjamu amaanyi bagenda okuteekawo omuntu waabwe nga tayina maanyi Museveni gaayina. Examples muzirabye nnyingi abantu bangi abali mu position mweyo government ng'akugamba nti wano wendi naye obuyinza sirina. Kati bo bamanyi ekiri mu ndeeri nti kati ekintu kiraze uzi kyovula bano bajje n'otafiire bajja ne bakuba ekintu n'ayogera yakalaba kati nti bye bakola bikyamu. Lwaki anoonya soft landing kuba yali mu kintu munda alaba kati ekintu kikoze eki kiraze uzi ate tebali ready kudduka. Lwaki kati essaawa eno lwayogera ebipulizi ng'abantu bali munda bamanyi gye n'otafiire yandikubye ekintu kyabwe. Lwaki yandikubye ekintu kyabwe kye baayiramu omusaayi era weebuuze lwaki kati wayinawo. Bategedde foreign policy batwala kati batandise okwagala okumanipulatinga foreign policy ne banna Uganda
bwe bateekateeka eggolo eryabwe lino mu essaawa eno lye muzalawo nti tekisoboka bagenda odditeekawo nga public erikkiriza. Lwaki? Olw'ensonga nti public eri desperate for change. Yenna gwe mubaleetera bajja gamba tufunye change, naye nga bamuleese ne bamuteekawo nga bo be bamuzimbidde system be bagenda okubeera nga bamukontrolinga nga waali fomale naye nga talina maanyi, nga yo omulimu gwe bamaze omuwa ddiiru yakunegotiatinga ddembe lyabwe nti tasobola bawaayo wa mu ICC wa Kigereza. Mutabani we waali yayina powers of command okugarantinga safety ya taata we. Kati ono waali awo nga president formally naye nga talina ki, nga talina maanyi. Oba munfuna ngenda besi bakopaka amagezi gammwe bwe ganajja mu mitwe gyammwe ne bwe bananvuma. Kati mwabanvuma mukole bwa account nga buwera, tonvumisa ka account nga kaliko abantu 27 njabu blocking ambumalewo ate busumbu okugulawo obupya. Ekyo nkibabuulidde. Pozi n'ekirala kye tulina okulwana ennyo kufuba okulaba nti tetukkiriza abasajja bano okukola electoral reforms zino ze baleeta ez'okubeera nti president alondebwa mu parliament basobole okuleeta okuteekawo eggolo eryabwe lino. Kuba ekyo bo kye babala okubeera nti bakola ki ezo bwe ziyitamu kibawa enkizo okubeera nti eggolo eryabwe lino balireeta ne balituuzaawo ne litambuza missoni yaabwe. So naakatandika butandisi teweeba katosumagira wano wendi siri wakuvaawo kati. Yes, amot ebyo munnaffe naye nga weebale kubanga weekumidde ku NCK TV era gwe oba olyeyo nga tona subscribinga kekadde subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde nno tukomawo nabyo tovaawo.